ayagala basabe nze kyayagala nnyo mbabike nga banziriza byonna bye bakola ne bantwala. Ingo tuuka we twatuuka nga balaba ssente tezikyajja bulungi olwo gye babadde bakamenta ekamizza. Anti bagamba nti abagulu 2 naye nga ffe tetumanyi bagamba ani. Nga temumanyi nti oba mutwe gwe ffe twategeera nti baagala muntu naye nga tetumanyi gwe baagala. Awo kankuweko likodera nga mbuuzi yeeyita Musisi Juma ate yeeyita Bashiri Juma, amanya ge kale tegategeerekeka. Oyo omusamize naye weekabembe nga batusitula nga mbuuzi olina ssente mmeka? Konze mu nsawo ninamu emitwalo 2 transport. Bwangamba nti emitwalo 2 transport nga nginoonya nga njiya tutuuka nga Musisi Juma atugamba mu bigali muteekemu emitwalo 5 nga tuteekamu emitwalo 5 nga acyanga ebintu byawo nga atugamba omukazi okudda kyetaagisa akomewo ng'oli mugagga naye obugagga bwobwo kyetaaga tuteekemuuko n'emmaali egenda okugitambuza. Konze emmaali ki? Omwana kwekengera naye taata maali gye bagamba eyo singa obugagga bwe bagamba obugagga nga bwakulima naye obugagga bwe bagamba obutuwa nti mwetaagamu emmaali ey'omusaayi ente y'amagulu 2 taata musajja tali kwagala kutusaddaaka. Katusooke twetegereza embeera y'abaana abasajja weenaatambula netugira nga batugamba obugagga buno tebugenda kuyita wala nnyo nga bambuuza olina emyaka emeka? Konze emyaka 33. Tigenda onoonye ssente zijja mu myaka gya 33 nga nzirayo nkola kipayo payawo misinde nga ntunda obwanda bwange bwe nali ntereseewo mala okutunda obwanda bwange funa emitwalo 33 n'endala era ez'okubbali emitwalo gyali 3 nga tuvuga tukomawo tutuuke wa Musisi Juma nga ajjayo akasuwa nga tukwata emitwalo 33 nga tuzisa mu kasuwa ng'aleeta ekibbo nga tukwata emitwalo 3 tuziteeka mu kibbo ng'abikako akatambaala nga batugamba tukube mu ngalo nga tukuba mu ngalo nga batugamba mudde mu nsoona nga tudda mu nsoona nga tutunula ebugwanjuba n'omutabani wange tunula ebugwanjuba nga tuzibiridde batugamba musabe buli kye mwagala tufukamidde tusaba tugenda nga batugamba mukomewo tugenda okudda we tubadde mu kasuwa nga basumulula akasuwa nga kajjudde ssente nga tezibalika nga mpitirivu nga zibimbye ziti tugayi ne batugamba naye anti muzirabyeko nti ye ku mitwalo gya 33 tuzikubisizaamu emirundi 333. Kati obugagga buno bw'olabyeko kyetaaga okuteekamu ssente ezitaliimu lusu lw'abali abatali balya mmere. Kyetaaga tuteekemu ziri ez'abalya mmere zivemu olusu luno olutali lw'abalya mmere. Nembuuza munange Pawulo ono gwe nasooka naye nga ye olwote eyo tunoonye abatuwa ssente ankwate ekkubo tugenda tuka ku poloti yange yali Kisoga mwalimu Soga Kayunga mu ggombolola ly'e Nazigo muluka Kimanya mu tawuni ekisoga we nalinguza poloti yange eyo mwalimu buloka 7-5 tulipuzo nti yampoze ssente olwo tugenze mu kwikironi naku nkulu kwikironi tezigabaki ssente nga tugenda nga ngamba nti akati nze kankwata ssente zange nina kamobayiro mane kange kabimbiri zijjemu ssente tuzisindika eri nga noonya engeri yonna engeri gye nyinza okufunamu kati endagaano yange ya poloti naye nagiteresa chairman omukadde bamuyita mukulu Buyondo Leonardo
kyokka baŋŋamba twagala ente y'amagulu ameka 2 bamaze okundyako miliyoni 11 emitwalo ameka 5 tinoonyayo emitwalo 12 gyali gibulayo emitwalo 22 gyonna nasooka ŋŋamba noonyayo emitwalo 10 n'ebiri tusooka tumalirize kino bakuwa obugaggabo n'essente z'otandika ozikozesa. Bwe mpulira ekintu ekyo kyankubira wala ne mbaako benanyumiza ne bampa ennamba y'omwami bamuyita Mubiru Moses weekalajja abo bamuyita Afande Walagi omwami oyo saakola mu kitongole kya oba majje bakikesibwa ati omwami kale mumanyi nga Afande ate baayatula kati oluvannyuma ne baŋŋamba kyetutegeeza era tunakitegera embuzi ey'amagulu 2 togitegeera. Ng'ekyo ate kinzibuwalidde ku bye muŋŋamba kinzitooweredde kati saabalaga nnyo nti kinkubidde wala. Wakitegera nti bakutumye baagala mwana embuzi ey'amagulu 2 muganda wange ebuba ne gye budda aba muntu alabyeko embuzi eba n'ebigere olwo bakutuma omutwe gw'omwana baŋŋamba omwana kati nze netandika obbadingisa olwo kati netandika okubuuza ku bantu kwe bantu okumpa ku namba ya Afande Walagi ow'ekalagi nzijja Afande Walagi nemukubira nemba ekyabazala nenzijja ekalagi nemuyitiramu ensonga nga bwe zyatambula nemuyitiramu ngera bwe nkuyitiddemu we byajja okutuuka we twatuuka. Afande Walagi nga ŋŋamba tewali buzibu nga nsindika ku poliisi Naggalama nga teekayo statementi zange kati nga atandika okunkubira essimu bw'atandika okunkubira essimu nga jeera ayogera ebigambo eby'emaali kati likooda emu yeeno kyambuzi yaffe eri kwanza Afande tofaayo mumanya mulongo tofaayo kale tusirika nekibadde kitutte ennaku 3 ne bakwatibwa kati babakutte nga obagamba nti olese nedda Afande bo bakoze mu ngeri yaabwe gye saategedde ne babasikasika ne babateeka munda era bali awo Naggalama n'ebintu byabwe ebimu ku ebyo baadde bakozesa okulimba ensi biri awo ku station ye Naggalama awo yoyeyo Lawrence oyeyo Lawrence alina emyaka 12 amagulu 2 ate ne batuula ne bagamba tugezezzaako okumukolaakola byonna atya tumulye ssente ayavuwale n'empala agikuba ebiraga bwe mpulira ekintu ekyo ne kinkasukira ddala ate wala balabye nga tebasobola kuddiza ssente nga ssente ekyokunziriza ssente kiganye kuntuma ntwala omutwe gw'omwana ng'olwo kiri ekya ssente kikoze eki balaba kikalubye nga bandisika buli nsonda nabike nga ntwalayo ssente naye nga sikyalina ate nga sikyalina wenzijja ekibira wembadde nzijja kyatabuse ssente nga mekazi bakutwalako miliyoni 11.5 wali wagendayo nga kiki oyagala okusinga nali njagala mukyala kudda waka wali oyagala nga njagala bankolereko mukyala wange akomewo eka bizibu ki ebyatwala omukyala bw'ajja gye nkolera n'agamba ab'oku kitundu ne bamuwa ebigambo abo baneiba ti nze nkwana ndi mwenzi biki n'atandikira okwo mukyala n'adduka n'ansuulira abaana 3 najja ku lumu n'akimako omu n'agenda naye kati ennaku ezo emabega nankubira essimu naŋŋamba mwami wange yafuna omusajja omulala talina era ayagala kudda waka naye ne waayagala okudda siina we muteeka poloti zonna banfera nenzikolaki nenzitunda nga njagala nali nwana kati olwo bali banimye ngenda funa obugagga ate ekitutte omukazi nti kati alaba ndi mwavu masimu ekiro saawa nga 5 eyo saawa 8 nga bagamba bati nga bakyogerako nti naye maali yaffe yeetaagamu embuzi ey'amagulu 2 ekiro bamukubira essimu nga twali nga tugenda kwebaka bamukubira essimu kati oba tata yali alowooza ffe twebase twagenda owulira nga omusajja amugamba eri emaali gye twakugambyeko ey'amagulu 2 onaagireeta ng'ategeeza ati
taata yeyambulidde nti tiisa n'amugamba taata oli kugamba twakugamba nti omusajja oyo muyaaye ati essaawa zino owulirayo ebintu byakusaba awo taata n'atugamba mbu kigenda kubeera bulungi tusaba muntu nti tugenda kubeera batukolerako byamama kudda tufune ne ssente tulekerawo okubonaabona n'okubeerawo nga tutema manda. Poliisi okubeera ng'ekwata abo abasamize kituufu yakoze bulungi okubeera ng'ebakwata naye noono omusajja ave mu bintu by'okuddukira mu basamize nti ayagala kunoonyayo buyambi benyini babunoonya muffe ate bugenda kubunoonya mu bo bagenda kuyamba batya nga nabo sente bazaagala ku ggwe sente bazaagala ku ggwe ate nawe zaagala kuva ku bo ogenda zifunawo mubeere bakakamu. Poliisi kintu kyakoze kirungi naye omusajja n'amuyimiriza era agenda kuddukira kuwa musamize mulala. Ennaku zino basusse okufera abantu lwakuba nti obwavu bungi mu bantu beetaaga ssente kyova olaba kati omusamize asobola okutuma omuntu omutwe gw'omuntu ate n'omusamize okulaba nti abasamize abamu tibakola oba tibakola ng'ayagala akutuma ekintu kikulemesa kati gwe bw'okikola ne kikulya naye si buli akutuma nti leeta omutwe nti akola mulimu abakutuma ng'ayagala olemererwe n'agamba leeta omutwe gwa mutabaniwo leeta omutwe gwa muwalawo kati bw'olemererwa n'agamba nti yaha kye nakutuma saddaaka gye nakutuma yakulema kati gwe bw'ogisala n'agamba erindako bijjakola era obugaga mu butuufu obugaga mwesige mukama abasamize tibakola bwavu bwe butawaanya abantu na butamanya. Nsonga esooka abantu okugenda wa musamize akuwe ssente abantu basusiza omulugube okwagala ebingi ng'ate tibabikoleredde ssente z'olina balansi nga nazo zikumale ekikutwala ogenda oyongerezeeko z'otakoleredde kiki obugaga tibabugaba bwe batyo nga bagaba ettaka ery'okuyola byozi olinakuwa oba tibabigaba nga bagaba ekintu kyonna olina okukola n'olaba nti ofuna naye okwagala z'otakoleredde kisudde abantu bangi mu bizibu bwe bityo oli n'akubba n'amaliriza okukubba ng'alaba takyalina kyakusalawo n'akutuma ky'otasobola ng'amanyi tokisobola ng'ayagala kwegobako kyekisinga okuba ekikulu. Ekirala ebiseera ebisinga abakyala okunobaanoba abeera alaba nga tokyalina busobozi nga gwe omusajja n'asalawo agenda noonya obusobozi gy'abusuubira okufuna. Obwo n'ekirala ekino byano byabakyala abakyala basuubira bingi ate nga bibasuubira bingi bibasuubira mu basajja nga nabo benyini byabalema okukola. So mubeere bamativu n'ekyo kitono kye muyina muve mu kunobaanoba kuddukira eno n'eno ng'oyagala kunoonya bya bugaga tolinawo ogenda kubijja tiwali agenda kuwa byakaseerezi buli kimu olina okukikola oyinza okuddukira eri kumbe ng'ate wali ebizibu by'otagenda kusobola. Abasajja mubeere bagumu oli bw'abaana obye muleke bw'omwegayirira n'alema muleke kuba omusomeze tagenda mukomya agenda kubba bubbi ate okomegeze ng'akutumira otagenda kusobola kufuna. Abantu mulina okudda eri Katonda nga buli kusomezebwa kwonna kw'oba ofunye weesige Katonda. Kulira omulanga abafumbo singa ofunye obutakkanya ne mukyalawo olema okweyambisa nti jakulowooza nti ojja genda mu basawo ab'ekinnansi bakomere omukyala okugeza ebbanga eriyise emabega waliwo omwami omu mukyala we yamugendako n'agenda mu abo nti abasawo b'ekinnansi ne bamugamba nti okomyawo omukyala oli mwavu tojja kusobola mukyala kola ki komawo wabula funa ensimbi osobole okomyawo tokofuna essente osobole okugaggawala ng'ozifuna nafuna obukadde 11 n'atunda ekimanya ki n'azitwalayo bwe yaddayo ne bamutegeeza abaga nti bane nga sinalaba bugagga ne bamuga nti aa gumiikirizaako kibulayo kiri kimu okuba nti oleeta omutwe gw'omwana wo omusaddaake ogaggawale ekibi ekyamukaluyemu yasala amagezi okulaba nga aba agezaako okubalaga nti omuntu akoze ki akufunye ogenda okwesa ng'abantu bakyamu lwekyo obugagga oba okomyawo amakugu gategeeza tukulira bufumbo wabeewo n'okukkanya mu bufumbo n'okutegeragana tuna tubeera abantu bakulu omwami n'omukyala nga tuli kyenkanya omukyala manya omulimu gwe gw'otegeddwa okukola mu maka naawe omwami manya omulimu gw'otegeddwa okukola mu maka n'abaana bamu kubalabira tudde eri Katonda okusinga okulowooleza okukozesa amakubo amakyamu agataliimu Katonda tubakuumula
abantu mwenna mu Uganda musinkolabo tudderi Katonda yasalawo oba ekyoli yasalawo ekyo kibi omukyalo oba agenze genda otegeera ne mukyalawo mu bazadde be asobole okuba nga akoma singa aba aganye ate si yakomeredde eyo sala amagezi okaba nga mukwata kimakuma omulanga mudderi Katonda ebyo byonna twesige Mukama bijabona tutabalina tukomye obutabanguko mu maka tukomye obukyayi obutakola obutagenda mu maaso olagaane munno nga bwafaanana so singa kukoleka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kakati ebyeddiini bituufu gyebiri n'ebyamasabo bituufu gyebiri naye ekintu kyonna ekiyingizaamu okutwala ssente zo oba okutwala obulamu bw'omuntu ebiba byakifere. Eddiini zonna ze tulina mu Uganda n'enzikiriza zonna teriyo nzikiriza ekutuma ssente, teriyo nzikiriza ekutuma mwana wo. So kasita owulira ekintu nga kibakutumye miliyoni 15 ne waba munnaddiini ati biba byakifere. Abantu be Uganda tubakubiriza mbeere sitedde miliyoni 15 zikola bizinensi nene n'ogaggawalira nako nga tuzigenze na wa musawo Muganda nga tuzigenze na wa pastor wadde wa faza wadde wa seeka bwe kennyini bw'otandika obulamu wano ku street ne miliyoni 15 oba mugagga. So abantu baffe balekerawo okulowoleza nnyo mu kalogo kalenzi bayingire street bakole bave mu bino. Kati ono bambye bukadde 15 juzi waliwo omuwala yajja wano nga seeka ow'ebitabo naye amukubyeyo miliyoni 8. Kati ebyo byonna byakifere era ne seeka oyo ndi mumunoonyo omukubi w'ebitabo ate abamu babebakanako abaana baffe bola babebakanako masaba eyo. So abantu baffe mbalabula mwegendereze bano abasajja n'abakyala sente ezo zewutwala eyo zikozeswe ofune obugagga. Obugagga tebuli mu mukisa, obugagga buli mu multiplyinga sente z'okusanga oli mu business. Omwami gwe bayita Oluka Constantino w'Ekabembe yawaaba omusango ng'atugamba nti abeeyita abasawo Abaganda bamutuma omutwe gw'omwana we ate ne bamubako obukadde 15 n'amabaati. Yagamba nti obukadde 15 yabuwaayo okufuna emikisa n'okuzaalisa mu ssente era obukadde 15 bwali bwaggula nte. Oluvannyuma ndowooza bano abaffere nga tebalina kiddako ne basalawo mutuma ekintu ekizibu ennyo okukola. So ne bamugamba leetayo ente endala nga yamagulu 2 ekyali kitegeeza omuntu atambula. Olw'okuba tutadde system eya intelligence yabinyumizaako omu ku ba intelligence officer baffe ne tumuguzaawo emisango ku poliisi era bano tubakwata ababiri abaffere era twakwata Musisi Bashiri Kazo Paulo abaali beeyita abasawo Abaganda era abamutuma bino byonna. Ne poliisi twagiragidde egende ekola research mu maka g'abana abasajja. Ekisooka ne twasanzeyo ssabo, basanze nnyumba naye mu nnyumba ne tusangamu amabaati goono kubanga bye yali yawaayo mwalimu amabaati. Ebya ssente tetwasobodde kubizuula, poliisi teyasobodde bizuula naye ate amabaati go twagasanzeyo ge yali ayogerako ne kituwa ekirowoozo nti n'ebya ssente bituufu. Bakyali mu poliisi yaffe Naggalama tetunnabata, tulinze omuwaabi wa gavumenti DPP atuwabule ku ki ekiddako era omuwaabi wa gavumenti watugamba tubateeke mu kooti. Tusuubiza famire ya Oluka n'abantu be Uganda mwenna nti abafere bano tugenda bateeka mu kooti bawere nembe n'omusango gw'okubba ssente n'okubba amabaati n'okugezaako okuteekawo ekirowoozo ky'okutta omuntu kubanga baali batumiza omutwe gw'omwana. Naye tukyalinda muwaabi wa gavumenti atuwabule. Gavumenti ejja kuba atubulidde ekyokukola bano tubapaledinge mu kooti.